Akulira ekisaawe ky'ennyonyi Entebe Dr. David Mpango Kakuba nga ali ne banne ategeeza nti okugaziya ekisaawe mulimu gw'amaanyi era nga gwetaaga okumanyibwa bannayuganda basobole okumanya emisolo gye bawaayo kiki egikoze. Era buli luvannyuma lwa myezi esatu tujja kubanga nga tugira ki nga tubayita kubanga management yaffe eri accountable to the people. Zino projects zitwala ssente nnyingi ez'omusolo and therefore bwe mujja ne mulaba bye tukola muyinza okuddayo ne mugamba banannyini ssente maybe at least kyebakola kirabikako. Ono era agambye nti ekisaawe kino kyakugaziya wabula nga mulimu ebitundu by'ebigenda okuba nga bikyuseemu okuyamba abasaabaze abakikozesa. Kitono twagala tukyongezeeko. Mwena mumanyi nti gye tuyita kati cargo terminal yali gundi zaali some sort of warehouses during the minister's time. Muno mulimu abantu we babakeberera nga wano wakumalawo obumbi 42 obwa Uganda era nga wagenda kuteekebwawo ebifo ebigazi ebikozesebwa abo abagenda okulinnya ennyonyi. Cargo terminal eyo capacity y'emigugu egyo exports and imports egenda kweyongera okutuuka ku tons 10,000. Dr. Kakuba agambye nti mabegako ekisaawe kibadde kikola ku bantu 14 wabula nga kati olw'enkulaakulana eteekeddwawo n'okukigaziya bagenda kuba bakola ku bantu 93 abayingira kw'ossa n'abasoba mu 8 nga bano bafuluma. Bwe tugamba peak hour tetugamba nti lunaku lwonna naye ezo ssaawa nga ze bagambye essatu awo tujja kuba tusobola receiving ba passengers 93 mu ssaawa ez'essatu n'abafuluma 42. Ekitongole kya China Communication Construction Company nga kino kye kyakwasibwa omulimu gw'okugaziya ekisaawe kino nabo batulaze ebintu bye bakola obutaweera okulaba nti ekisaawe kituukana n'omutindo omulungi. We just submit all the design to the consultant for the review and approve. Now, even last week we have the workshop for the design review. I think we will finish the project on time and with good quality. Wano batulambuzizza emirimu egiri mu kukolebwa mu kugaziya ekisaawe ne batulaga n'ebifo ennyonyi we zituukira wamu n'enteekateeka we zigenda okukolebwa okulaba nga ebifo bino bigaziyizibwa kw'ossa n'okufuulibwa eby'omutindo buweesa eggwanga lya Uganda ekitiibwa. Kati tutuuse ku 12%. Tusuubira nti pulojekiti ejja kuggwa mu mwaka guno gwa 2019. Pulojekiti gye tugendako kati eya CCC ennene ennyo. Irimu okukola runways enguudo z'ennyonyi, okukola ennyonyi we zipaakinga, okukola cargo terminal. Ronald Kakooza yakusakidde gwe ku Bukedde TV.